Mutusanze tulaba, mutusanze ebintu tubitegeera era mutusanze bannayuganda bazibuka amaaso. Oyo nno ye mulimbi Ronald Mayinja abadde alowooza mbu yavuddeyo gy'abadde mu UK bw'ataakomewo akole zi diversion zaabwe afune omusimbi mu Yosaite Buhabulwa alowooza nti bannayuganda beebase. Ne bambi aswadde nnyo kubanga alabye asanze bannayuganda batunula, bannayuganda ebintu nga babitegeera era nga bannayuganda bali ready nnyo okuyimukira wamu balwanirire eggwanga. Ronald Mayinja kaweddemu obadde olowooza nti ku bannayuganda kugenda okujja ofuna omulyo okuva ewa Buhabulwa tugamba nti kaweddemu osanze bannayuganda balaba ate nga bannayuganda balina gye batwala era nga bannayuganda balina mission ebatwala mu maaso. Waliwo ebigambo omumpembe ono Ronald Mayinja bye yavuddeyo n'ayogera ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era n'akomawo kwegamba yali nnyonnyonye ng'azze kufuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekintu banange ekinyiiza ekintu ekitera okwebuuza oba abantu bano entegeera yaabwe eri etya. Ronald Mayinja tukusonyiye emirundi emeka? Tukusonyiye emirundi emeka? Chansi zo ng'ozitta ekitiibwa kyo ng'okinaabyeko. Muli mu katemba mulina bye mwagala oyisaawo naye nti bannayuganda babategeera dda temukyalina emukwata bannayuganda. Bannayuganda babamanyi, ani abakozesa, ani abatuma okukola bye mukola byonna bannayuganda babimanyi. So baganda baffe mikwano gyaffe tubategeeza nti gino emiwulenge gitusanze gyayiseewo dda, twayiseewo dda, tekirina kye kigamba ggwanga, tegirina kye kigamba ggwanga. Gwe muwulenge gwe Ronald Mayinja bw'obanga Museveni yakuleeta kukozesa kulas diversion ez'enjawulo kati mulaba tuli ku ngeri ki gye tubanjizaamu bantu baffe komyawo ate naawe ofubutukayo gy'obadde wafuira. Ani akuggyeeyo? Ronald Mayinja ani amuyise? Bannange ye kafubutuseewa ye ani yakakomezaawo? Muntu bweleeta ku planet nga tiwali abuyise ani yakajja gye kabadde kajje kakomewo katandika ovuma omukulembeze? Mulimu ebintu ebyewuunyisa nate nga munange tujja bategeera ku bikolwa byammwe nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine adda tugamba ebbanga lyonna era bano ffe abamu tubadde tubategeera nti bano batume bali ku musaala bakozi ba Buhabulwa era bajja kukola bye baagala ne naffe tubategeera nti tuli bagumu era tutambula nga tugenda mu maaso. Tebalina kye batugamba, tebalina kye batugamba. Ngensi yamutuuse okugaana chansi y'abantu ate n'asaba chansi ya alien skin kitegeeza okuli ebintu bikyuka. Ronald Mayinja is a true symbol of ebintu bikyuka. Era g'omwana awuliriza Bajjo ku BTFM njagala nakkaba maziga nga mbagamba ebigambo bino ate mbijja ku mutima nga ndi ku leediyo nga nzibiriza n'okuzibiriza singa mubadde mundaba aba leediyo mwandabye obulumi bwe ndimu. Ronald Mayinja abeere ekyakuyiga gye muli engeri gye mulina okuorganizinga obulamu bwammwe kubanga ye yeesibye ku chansi ya Bobi Wine. Nali ku BTFM ne mbagamba okusinga Bajjo kati Bajjo ategeera okusinga Mayinja. Kyenjogera nkimanyi njagala nakkaaba maziga mu kamera. Otegeera okusinga Mayinja? Ntegeera okusinga Mayinja. Ani agambye? Kakati gwe lwaki okyaza omusiru? Abantu ne Mayinja asobola omukyaza. Kale mukyaze kibi nnyo okutuuka ku myaka 5 nga tokya ate kibi nnyo okuba omugezi ku myaka 2 paka ku 3 ate n'osirola ku myaka 6. Mayinja ali mu evening hours myaka gya kintu kikulu bagamba omusajja omukulu ayogedde. Twanyagala nkubulira tali muntu yayagala nga Ronald Mayinja kimanyi yali asinga ba Bobi Wine bawalukaga bonna amaanyi mu struggle. Ne kati akyalina amaanyi. Nedda kati emikisa agyonoonye kadima bino njogera ng'omuzadde. Bajjo. Singa mbadde nsobola okuzaala. Singa mbadde nsobola okuzaala. Singa mbadde nsobola okuzaala Ronald Mayinja. Nandigenzi ne mukuba emiggo mu lubigi. Ne munaaza. Ne muteka kamyu kabina ne mukuba emiggo ne mugamba musajja gwe onuma. Nedda omuntu sizirangeri giyajjamu Mayinja yajjira ku maanyi g'abantu. Mayinja yajjanga revolutionalist. Ngaze mu people power. Tiyalina wa people power Mayinja yali mwanyi g'abantu. Yajjanga revolutionalist. Omuntu alina obulumi bw'Abannayuganda ku mutima.
omuntu alina message ezaamu abantu suubi nga tuli ku bunkenke ffenneeno tetulina mirembe abantu basinze byabwe mu banka obalaba kuvulumula ani agula ensi kuba tugitunda ng'ayagala bintu ebiri ku mutima ebiruma abantu naye bw'oyimirira mu kamera notandika okugamba nti ze sikyayagala kyansi y'amaanyi g'abantu kubanga Bobi Wine si ge maanyi g'abantu Bobi Wine talina maanyi wabula Bobi Wine astandinga fo amaanyi g'abantu abantu bonna abanyigirizibwa abakoye embeera embi n'okubonaabona essuubira buli mu Bobi Wine totyobo Mayinja yalowooza nti atyobola Bobi Wine nga Bobi Wine wabula atyobola bannayuganda 45 miliyoni ng'ogyemu abantu n'abasayidinga n'abanyigiriza kati buli muntu yenna avuma Kyagulanyi buli muntu yenna avuma Bobi Wine oba tovuma Bobi Wine that's why beemupi ba Bobi Wine bagendera longo nti bo bakola kusanyusa Kyagulanyi tebakola kusanyusa bantu nze ate Bajjo ndi maanyi g'abantu siri maanyi ga Bobi Wine nti bantu soko osirike bakola kusanyusa Bobi Wine asanyuke tebakolera bantu ate nze Bajjo nkolera abantu bannayuganda sikolera Bobi Wine mpuliza nze ndi professor nti ekizibu ky'aba opposition bakukutiriza ku Kyagulanyi bawaanawaana Kyagulanyi bafune following mu bantu kyokka ate Bajjo events okudda mu struggle nafuna maanyi g'abantu geganza mu struggle si Bobi Wine sikola Kyagulanyi ayinza okubanga tanjagala ompulira bulungi Kyagulanyi ayinza okubanga tanjagala ku mutima kisoboka simanyi kiri mu mutima gwe nkulaga example Kyagulanyi ayinza okuba tayagala naye abantu banjagala gwanegeti abantu bakuwagala nsimanyi nti banjagala kuba bambeererawo kakati badde nkugamba nti buli olubeera mu kifo ky'obukulembeze tosanyusa Bobi Wine sanyusa bano abantu abanaku abanyigirizibwa kyovola sekukuutiriza ku Bobi Wine wabula mbeera mu bantu mpuliriza kye nkugamba nti bannabyabufuzi balenza 226 225 bagende babakuba buti ya gaasi badde babawa obululu mufo kyokkolera bano abantu abanaku ababasindika mu parliament bakola gye bayita service delivery okimanyi singa mu opposition tulina Kyagulanyi nkaago singa opposition eriruddawa naye kati bro bakolera kusanyusa abantu bakolera likes za Facebook bakolera social media Kyagulanyi abawaane Kyagulanyi my friend is not Kyagulanyi bannayuganda milioni namwetali kyekikola Kyagulanyi omusi yakola bannayuganda be bakola Kyagulanyi nono ndi philosopher otegera va ku simu otegera bulungi bye nkugamba mbitegeera kakati bemupi bangi bagenda okuwa kadi ya nupu bagwe abantu bagenda kulonda maanyi g'abantu nti ababbi b'obusimu abakuzanya ne Museveni ekiro abafere balowooza balinda erogera kola 225 nga buli MP ayogera 225 fotobadde abantu ababadde mu struggle bennekakasa bemmanyi bemutobye nabo Chairman Nyanzi Waiswa Mufumbira Lewis Buyongoya Bobi Wine tubadde n'ekintu kyafokuma ne zaake be bantu ababaddewo mu byalaali mu buzibu bonna kati kankolage twatuka kaisa abantu balowooza nti Bobi Wine agudde kati Bobi Wine yamaze kuba nkuŋŋaana zino ne baddamu ne bamweripako that's why towala abeemupi bonna mu nkuŋŋaana zire zaasooka yamala kuba pruvinga bonna ne bajja ne bamwetuggako eruweero naye tutabaguza oyo abaddewo owulira kyekugamba nti only like 10 individuals ababadde mu struggle newe kabankatize bwe nagamba nti zwe banjagala omuntu mbankola ki nze kati ngwa ne Kyagulanyi oba mpangula nani ndi promoter wa Kyagulanyi nti siraba nansobiize okay that's why ne munkuka twabagambye tetwagala abantu batali ku maanyi gaki kwafu tuli ba promoter bakoka tali political nene Ssaabasajja Kabaka ayaka Ssaabasajja kati kamba yigirize nkokwenda ndaba ebibozo ebitambula bumusinguzo omunyankole simanya abitekisi omunyankole awatya order Ssaabasajja Kabaka tasosola mu mawanga ekituufu ne mama wajunju wamulabi yali Munyarwanda kitegeeza Ssaabasajja Kabaka yayamba President Museveni omunyankole okujja okapitalinga Buganda Ssaabasajja Kabaka ova mu video oli oba Rwanda obankole nojja n'ogula ettaka muki kati muve mu bintu by'okusosola mawanga mbu omunyankole simanyi Omunyarwanda Ssaabasajja Kabaka gwenzikiririzaamu Kabaka w'amawanga gonna mpulira Ssaabasajja Kabaka muzaŋŋanda naye kati tugamba nti bano abamu tebajja kuyimba mu nkuuka request z'abantu kati matuli mu byaddala soko osirike tuli mu byaddala tasobola kuddira musajja amala mu struggle maanyi oba amala mu bannayuganda maanyi ku nnaku yaabwe baluma ate n'omuwa platform tosobola bana mutusaasireko baana ba Buganda abaana ba Buganda fine naye ate abaana ba Buganda kitegeeza kubeera kati Mayinja osobola omuwa platform nojja n'omuwa oba omwebaza nti we bali kubeerawo bantu bano ate osekaka nemalina weegeza kusuka kakati osobola okuwa Mayinja platform kakati kankubona tuli mu byaddala
Blank, no, keep quiet. Beba bigambo birungi nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine byatera Lucy okubuulirira kwa His Excellency tukutwala nti si kw'amaanyi era tukutwala nti tekuli mu mugaso naye tubategeeza nti bingi tugenda biraba bangi bagenda kwesowolayo era bangi bagenda kweyambula abadde bayita His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine nti mubi nti tasobola nti ki ate munnange bagenda kutuuka nga bamunoonya ng'ate tebakyalina chansi era nga tebalina we bayita so baganda baffe mikwano gyange bwe waawe bimu bikolebwa naye tusiimeko ate tubere bagumu tumanye nti Uganda egenda kuba ya njawulo era bannayuganda tugenda kuba bawanguzi tumanye nti tulina eddaala ey'obuwanguzi tuli mu kulinnya ate nga tujja dituusa oba tutya ffe tulina obugumu n'okumanya nti one day one time tugenda kuba ekyenjawulo.